buli memba wa nuupu ateeyisiza bulungi ajeemera ebiragiro bya pate njogera ku bya nuupu waliwo ab'ebibiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetuggwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. Zero tolerance to corruption etandise okuluma era abo bonna abali b'enguzi tebagenda kubeera nga munnange ate bazibirwa kuliiso nedda bonna bakutundulwa nga nvunza anti bagamba nti naddala mu biseera biri nga ebitaano mpuga bye yatwala bitegeerekese. Bobi Wine yagamba nti abantu ne bwe basigala batono nga bali ku kituufu abo be bajja okugenda mu maaso ne struggle. Era Muwanga Kivumbi akizeemu nti yenna buli MP yenna we kasitooba nga olina kewamira manya munnange ogenze newankubadde nga akale ndaba allegations nyingi ku mikutu egy'enjawulo ababaka bangi beboogerako kyesiinako bukakafu era abo ababoogerako balina okubeera nga batuwa obukakafu naye katulinde tulabe ekikwanso kya nuupu buli nvunza gyekitundula bwe kitibwa pu kitegeeza nti eyo yalya awo we tugenda okutegeerera 226 tugenda kitegera mu 225 by the way 225 we tugenda okubeera nga tutegeera envunza ze eziriwa ezaalya ezirina okubeera nga zitundulwa. Kakati nno munnange era nzirayo ku kaweefube wa Museveni okubeera nga anafuya opposition. Kitegeeza nti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere. Kati nuupu erina okuba nga nayo efumba mu ngeri esobola okubeera nga munnange ejja mu buzito bwa diversion Museveni gy'agezaako okubeera nga ateekawo mu kubeera nga awudiisa abantu n'okubeera nga akozesa ssente okukyankalanya obwongo bwabo abantu be bebeera beesize nti bagende babakiikirire. Naye nga munnange lw'abantu butayiga kubanga abo abazze nga balya ssente za Museveni ne baswazibwa tubadde nga tujja tubalaba kubanga tosobola kulya ssente za Museveni mu nkukutu n'otategeerekeka. Tosobola ne bw'oba gw'ogambye tebatukuba ekifaananyi tebakola batya ye tajja kugaana naye yagalagaana birina okufuluma. Ssente azikuwa mu kasirise gwe nga bw'oyagala naye muganda wange mu kukweexposinga just kaseera buseera kasera katuuka ensi ejja kutegeera nti walya ssente. Mwalaba ssente zagenda mu FDC ne bakukuta nazo mu mankwetu era okukakkana nga tubategedde. Mao abadde nga abeera mu mmotoka za bbeeyi bagamba alina abakuumya nga banne bamwewuunya mu DP era munnange twamaliriza tukitegedde. Mwe mwalabanga musajja kwogera oyo Kyakayiga tebalina Unable Center number nga people power ekyali people power plane nga nuupu tenaba kubeera ng'ejja ng'ekibiina ekiwandiise. Tebalina Unable Center number tetusobola kuteesa nabo. Kumbe muganda wange kakati munnange Museveni nga bwe nkutegeezezza nti gwe tosobola kulya ssente ze n'otategeerekeka azikuwa mu kasirise naye era lazima tayibu bwetuuka olina okukola ki okumanyika olina okutegeerekeka. Ssente bazifunye okuva eri chief whip government chief whip mu ofiisi ye gye bazijje era n'okutuusa kati amawulire gakyayita nti ssente bakyazifuna. Mumuve ku bino ebyokubeera nti nno kikwasa ensonyi naye bakyazifuna. Wakyaliwo n'ababaka ba NRM abeewaanira kuba opposition tikakati gwe nze ndi mugagga nkusinga milioni 10 wendi wano kitegeeza nti aba kuzifuna bayewaanira ku bannaabwe era obukakafu bwe babujja nti waliwo n'abeewaana na kati bakyafuna ssente. Kale munnange ssente newankubadde nga
bwezityo zigabibwa naye ate era waliwo n'aba NRM abamu abatana bakubeera nga bazifuna ensonga ki nkugambye nti bakyazigaba babayita bangi kati ate byazzeemu omukoosi balina kugenda nga beekulubeesa nate gino Museveni yamazemu dda akagoba yatubuulidde dda naye munnange njagala okubuulira nti ekizibu ekiri mu paalamenti ababaka tebali bumu ababaka tebali bumu kubanga singa ababaka bano baalina sipiriti ey'okubeera obumu osanga ebintu bino byonna tebyandibaddewo nti ababaka aba opposition bo bakimanya nti bali ku opposition kale waakiri babeera ne bannabo ababeggaseeko aba NRM oba bali mu gavumenti ne babeera nga bakolawo kye bayita solida naye kino munnange ekyokubeera nti tebali bumu kyongera okubeera nga kikalubya ebintu mu paalamenti nti ojja kwesanga nga owa Nuupu kennyininyini awulira ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera era ng'atula ne babaka bannaawe batyo mu kujubisajubisa bw'ayita eri ebbali wakkate ng'agenda anona ekikumi kye tomubuulira kakati munnange nti era awe wava okubeera nti ababaka ba NRM abamu beemulugunya ku babaka ba opposition abamu bagamba nti bafuna ssente mu Mankwetu naye ate bwe bajja eno ku face ne balaga nti tebabimanyi kyovulaba nga beeyisaamu amaaso mu kuvumirira oli atunuulira olanga kati gwovumirira biki ajula bamugamba tetwabadde ffenna biraayo ebintu ebyo ababaka bagendayo era tubalabye wano mu opposition nga bangi kati essaawa ya kakati nga already munnange bw'obasala ensujju yennyini munda yero kale munnange ebyo ne biba nga nabyo bireetawo obwonkenke bw'amaanyi sente babeera baagala okubeera nga bazirisiive olagamba nti nzibe ne bampita nzinona ate bwafunayo mubaka omulala muperereza oba mukwano gwe kubanga babeera ba mikwano tikenda naawe ne bazigaba obadde ozaagala leka naawe titwala ssente bagwebyo ng'agenda azinona kakati munnange embeera eno kwegamba eya Museveni okubeera ng'akuwa ssente jjukira nti ejjirako conditions nti gwe bakuperereza okkiriza oba wonna we bazikuweredde oba omusisinkanye ku nsonga endala yonna etali eno ey'okugaba miliyoni 10 olwajja kukuwa ssente naye zirina okubaako conditions zirina okubaako obukwakkulizo kubanga waliwo omuntu omu yabadde ayogera ku kintu ekifaanaganako bwe kiti yabadde Mubaraka Munyagwa ku Tokushemu yagambye nti ye Museveni amukompeyarenga ku mukazi omukadde aperereza akavubuka akato kwegamba nga akateekamu ssente kagamba nga ko kamulaba nga sugar mami kakati akavubuka kano kalya ssente ne kalya ssente mu Mankwetu eno naye munnange omukyalo ono mukadde bw'atuuka okutyetebula amazina katugeze ku mukolo ng'olwo akakwata ku mukono akatwala wali ku fulo nga batema dansi abantu bonna nga bagamba kumbe nga balaba namukadde azoola eriiso bw'ati eryalaavu era okukakkana nga akavubuka bakategedde kati Museveni mbu bw'atyo tasobola kuwa ssente tasobola kuwa ssente ne goodwill alinga omukyalo oyo omukadde akuwa ssente awa akavubuka akato ssente mu Mankwetu naye munnange akaseera kasakatuuka akwakuzina amazina endongo mulina okuyimuka mubiibyemu nga namukadde yeesikirayo akavubuka ke bamulabe akavubuka kakanya kwesikambula kati nga jangu eno gwe ate ye nannyini ssente otya okubeera ng'ogamba anaagamba nti nno mwegaana era okukakana nga bakoze eki bakutegedde kati Museveni afaanaganako bw'atyo kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ssente za Museveni zo tosobola kuzirya ne weekweka ne bw'oba ofa tosobola kuzirya ne weekweka
ne bw'obeera ofa. Naye nno si birungi n'akamu ku saidi ya Museveni newankubadde ng'agaba ssente, era Muwanga Kivumbi yagambye nti Museveni essaawa eno nti ne ba MP aba NRM bamurijectinga. Bamuwuliriza alina akasente kataddewo ku mmeeza ate nga kawerako. Deputy President owa NUP Muwanga Kivumbi bw'ati agambye nti nno wano kugamba kino ekintu ky'okugaba ssente ekya Museveni kyalimu ng'aziwa bambe wa Parliament azibawa kubeera nga bamuwulira nga kyabagamba kye bakola, era nti ssente zino okuziwa ba MP kyekintu kyalina okubeera ng'akola. Tebakyawuliriza byayogera oba kubagayidinga kubawabula, nedda. Alina kusooka kukwata mu ssente n'abawa. Alina kubawa ssente. Kakati munnange ne kiraga nti mu kibiina kya NRM temukyalimu discipline. Temukyalimu discipline. Emitima gy'abava dda mu bifuba gyadda dda mu nsawo. Emitima gy'abava dda mu bifuba gyadda dda mu nsawo. Kati okusinziira ku Muwanga Kivumbi era yagamba nti nno okuwa ababaka ba Parliament ssente kino munnange kiba kyongera okukoseza ddala obwetwaze bwa Parliament n'ekitiibwa kyonna munnange kiba kigenze. Kale weesanga nti ba MP bandibadde bakolerera kubeera tukukuuma ekitiibwa babakuuma ekitiibwa ekya Parliament, naye munnange bava ku kuweereza bannayuganda ne batandika okubeera nga ate baweereza highest bidder, era nga oyo ye General Museveni kubanga yaba ataddewo akasente awo ku mmeeza. Kati bino byonna bisobola kusangulwawo bitya, kubanga mu kuyisa Coffee Bill oba ne UPDF Act ze ssente ezo, naye bino byonna bisobola kubeera nga bisangukawo bitya, kwe kulonda oba omuntu okubeera nga akoze ensobi mu Parliament ne mutamuzza n'akakasa nti tebajja kunziza, tebagenda kunziza emyaka 5 egiddako siriiyo, kiba kitegeeza abantu bagenda kungoba. Nina okukola ebyo abantu bye bakola ki bye baagala. Kakati munnange Joel Sonyonyi jjukira nti already bano babadde bamuli bubi nnyo, nalabye Rwamushana ng'agamba oyo taggyibwa kaadiisi, taggyibwa kaadi. Naye munnange Sonyonyi yatandise dda okuduula. Naye bagambye nti kakati mubadde mugamba mugenda kutuwaabira bwe tuli mu kuwudiisa kwogera bulimba. Kakati essaawa eno mutandise okukkiriza nti ekituufu kubanga Mukama wamwe yakkiriza dda ne luli mubadde muli awo tugenda kyabawaabira. Essaawa eno byabakalidde ddala ku matama. Naye ensonga gye twasoose nayo eya Muwanga Kivumbi okubeera ng'akakasizza n'agamba nti ddala wano mu Buganda region nti oyo yenna yenna aliko enziro bwekasooba nga wakemebwa. Kati munnange mulimu abatagenda kubeera nga badda wano wetugenda okuddiramu ekibuuzo by the way ekya Mathias Mpuuga, engeri gye twamulabye ne Bobi Wine nga bali mu kusaba ku lw'amazaalibwa gwa Kabaka e Lubaga. Kubanga ekibuuzo kyamubuuziddwa nti kakati kitegeeza mugenda kuba mukolagana mumusonyiye, kubanga ajjukira nti nakutegeezezza nti abaategese ekintu ekyo ekya Bobi Wine okutuula awo ebifo bino byaba bitegeke butegesi nti kugenda tuula wano naawe wano. Kati abaakitegese bwe bati babadde n'ekigendererwa kubanga balabye nga Mpuuga agudde nnyo ate mbu muntu waabwe be bakulembeze bwe baategeka. Naye enteekateeka gye babateekateekamu nga tebasobola kubeera nga bakuuma ebitiibwa byabwe. Manyi bagamba nti okukola ssente kiri awo, naye ate okuzikuuma kye kisinga obuzibu. Okukola ssente kakati ekitiibwa okukizimba kiri awo nakyo somehow kizibu. Kakati ate okukuuma ekitiibwa kubanga buli woba n'ekitiibwa olina okuba nga weegendereza nnyo. Kakati ab'ebitiibwa abakulembeze abategeke
kati balina okubeera nga waggulu awo ate era beeyisanga abakulembeze. Kati bw'olina okweyisanga omukulembeze muganda bwe kiba kitegeeza nti abagezigezi bagenda kukuba busuuka. Kati Bobi Wine abonyaabonyezza nnyo Mpuuga, yamubonyaabonyezza nnyo, amuvulirinze nnyo mu ttaka. Kati nga balina okubeera nga bapano biitingawo, baburiijingawo tyati omuntu atuuze bombi. Ate era Bobi Wine tetumusuubira kuba nti ajja kukola ki, ajja kuyombagana naye, bajja kunyumyanyumya. Bwe banyumyanyumyamu bwe bati abantu kifaananyi kamera zikwate, awo Mpuuga ajja kuba akoze ekyalo byerinze sitandi. Oba oli awo basobola n'okubeera nga bamugira bamuddiramu. Naye jjukira nti ekikulu kya byonna Bobi Wine yagambye nti ensonga ezaavaako obuzibu zimanyikiddwa bulungi nnyo. Ate era Mpuuga yagaana okukompulayinga n'ebyo ebyali bikoze eki bimusabiddwa okubeera ng'akola oba ebimulagiddwa. Yagaanira ddala n'agattako n'okubeera ng'awanda omuliro yonna gy'akola ki, gy'alaga ne kasajja ke kaani ka Bwanika ng'awanda omuliro. Kakati essaawa eno kiba kitegeeza nti bw'oba ng'oliko enziro, kuba kati kyalibadde kikola luli nti ebitaano binne yabizzaayo, yali tamanyi teyategeera naye baabikimusuulamu naye yabizzaayo. Abantu balibadde kati bamusonyiira awo nti batuuse n'okuzzaayo ssente z'enguzi ne bamuggyako n'ebitiibwa, naye kati bagenda bamuzzaawo, okitegeera. Naye kaakati essaawa eno munnange kiba kitegeeza nti ansa ebimaze okubeera ng'efunika nti kaweefube bwe babaddeko okubeera nga batuuza Bobi Wine ne Mpuuga yene yakipulaaninze, kitegeeza kaweefube oyo agudde butaka, kubanga already Nuupu yeegamba tegenda kuwa kaadi kasooba ng'oliko enziro, kasooba nga watoga mu nva, tegenda kuwa kaadi. Kakati munnange kitegeeza nti era na zino 10 sisuubira kuba nti Mpuuga azibuuka. Kati agaana zaaki ng'akimanyi biyinza obutatambula bulungi, kubanga waliwo n'abamu nga bo kati Kazibu Bashir akimanyi bulungi nnyo era agamba kandye kajabo twakajabo, naye akimanyi kandye siina kyakukola. Waliwo n'olwo omulala ne wawaku eneba ekiyindi ekisaize kasenye bamuyita Mwerabidde yasisinkana Muhoozi, era naye akimanyi tagenda kukola ki, tagenda kubeera nga dda. Kale munnange ansa yamaze dde okubeera ng'efunika. Bw'oba oliko enziro newankubadde nga ku mitimbagano oba ku mutimbagano platforms nnyingi ndaba nga boogera ku bantu bangi. Nalabye oli era Ekiyaga ayogera ku Geoffrey Lutaya, n'ayogera ku balala bangi, babadde baboogera badde oba asiimwe ng'ayogera nga muwulirizaawo nga batandise okubeera nga babasensula. Naye nze na Uganda Tulagi sijja kusensula, kubanga already abagenda okusensula abasensuzi weebali. Tujja kulabiraawo nti gundi yalya wali ku ttaka, teri kusaasira bayirawe, teri kusaasira kuba nalabyamu basambagala. Bannange okugira bwe nti kitegeeza nti nno awo mbandidde mu swago olukwe okugenda okufiirira Nalukoola, mbandidde mu swago olukwe okugenda okukola bwe kuti, mbandidde mu swago olukwe okugenda okukola bwe kuti. Waliwo n'abalala abaagala okubeera mu kamera babalabe, abantu babakwatibwa ekisa. Naye bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo, buli kimu bakimanyi. Kuguno obulungi bagoberera buli kamu bwe kati, buli kamu bakagoberera. Tujja kubeera nga tuwonya abantu ab'enkwe nga eno ayogera kirala eri bwadde eri ng'alya, bw'eno ayogera birala eri bwadde eri ng'alya. Bobi Wine kyakoze eggwanga lino muganda wange bajja kumuwa n'abo bennyini abaali bamuwaanawaana bajja tuka ekiseera nga bamwekokkola bagamba bannange omusajja tatukkiriza lino okulyayo ko n'akamu ye teri ambasiibulire wano mmwe tulinde engeri gye batundulamu envunza n'ebibondo byazo.